Right, amanya ndeddobozi Mzee Bwanika ndi mwana nzaalwa ye Kalungu mutabani w'omugenzi Bwanika Mayanja Kitata Mwesezi yeebase Kalungu era nga ndi muzzukulu wa Bwanika Christopher era ndyagadde otambulamu ng'Omuganda naye oluusi obudde tuba na butono ddala naye nga manga nzaala France Kyamulabi naye agalamidde ku lusozi Ttanda we Mityana naye nga yawummula mu mwaka gwa 1995. Obulamu obwange sijja kugamba nti bubadde buzibu nnyo naye omanyi waliwo obeera mu mbeera n'otuuka nayo neyeebuuza naye ono gwennyigiriza ng'ate ye yabivaako eby'omunyigiriza naye neekuvaako naye nga nze ng'abazadde bakyali mu nsi twalina obulamu bwandigambye nti average life naye oluvannyuma nga bamaze okuva mu nsi lwenatandika okulaba ti life was hard. Nzijukira mu 1992 nali mu kibiina kyakuna nga tusomera eyo essomero baaliyitanga Kaloke Christian High School. By the way, gye nategeera n'ekintu nvunza ngenda ogenda e Kaloke eyo Christian High School nga manyi okuba ovudde wali mami's girl daddy's girl nga simanyi nvunze ngenda okulira ebigere ebigere bunsiibwa oli kyava ngamba atofaayo ogenda kulonda ssente. Mwana wattu nange nendowooza nti nali ngenda kulonda ssente naye wayita omwezi nga gumu ng'ebigere engatto tezikyantuuka ng'ebigere bigeze nga neebuuza oba emmere egenda mu bigere kumbe envuuza zaali zimmazeewo. So that was a year yaleetawo enkyukakyuka enene mu bulamu bwange kuba gwe mwaka kitange mwe yafiira ate okuva ku olwo nenjoyininga amasomero g'amagye Jinja Army Primary School awo ku Gaddafi gye nabeera ebbanga eryasinga obungi paka lwe namala ekibiina ekyomusanvu. Ate olwo neŋŋenda Nakasongola Army Secondary kati olwo ŋŋenda okumaliriza senior 6 eyo nga nvudde mu jjango yaffe ye Nakasongola nga tewali zinnyongerayo ne tutandikaawo okuyiriba. Bannyingira omwaka gwa 2004 ndowoozaawo kwe kufuna ekirowoozo ky'okusoma IT. Mu 2004 naddayo nensoma certificate in IT. Ekyasinga okunspiringa kyali nti by that time twali tutandise okuba nti stage drama twaperforminganga nnyo ku stage naye nga stage drama atandise okuba nga takyakolera ddala ssente nga mugenda ne musiba ebikaali wallahi abantu ne bajja babiri naye nga mwataddemu ssente. Nzijukira lumu twakola show e Mbale twasimbula okuva e Kampala nga tulina shows e Mbale Friday, Saturday, Sunday. Abaali bagenzi tumanyi tugenda kikuba ennaku zaffe 3 twekanga nga Sunday yagenda okuggwako nga tulina kulima tufune transport atuzze e Kampala. So that experience nti yatandika okuopeninga my mind nti abantu abaali bajjumbira ennyo okgenda mu theatres mu bikaali okulaba emizannyo baali batandise okuba nga balina TVs ewaka. That's where I got the inspiration okugenda okusoma IT. So nagenda nensoma IT. Bwe namala certificate then I opted to proceed and wajjawo opportunity waliwo e-academy nga eyitibwa Oasis Network nga ba offeringa film and television studies. So nengenda enrolled omukisa omulungi nenqualifyinga. So 2004 nsoma abaggwako I enrolled for film and television studies. In 2005 nembanga emisomo gyange nali njikubya olukumu but given nti nalina background ya performing arts kyali kyangu nnyo nze okutandika okuba nti I actually dive into film. Era okuva ku olwo twatandika okuba nga tukola productions ez'enjawulo. Nzijukiraawo Max nyina ali family friend naye alinga muganda wange Max Studios yali aleese ebyuma nga ali so into warehouses nga ayagala kola production houses wano warehouses eziwa ba filmmakers bwoba oliawo ba cinematographers ebyuma kati ye ate nayongera okinjagaza nti bweyateekawo studio zino ze twakozesanga okukola filimu ez'enjawulo. Wagira films okulinga Feeling Struggle kati olw'okuba ate nze nange nali nsomyeko akatonotono nga it is easier for me to blend in. Then era still in 2005 lwenkola film yange
eyalinga eyokubiri kuba ziri endala nzitwalanga zalinga test projects okuli waliwo behind the scene bagiyita behind the scene yo nga film naye yo sigitwalanga my first film kuba yali nnyo nga test project naye ate 2005 nkola naliwo twateekamu era sente nyingi ezitavangayo till to date naye it's all a whole experience but given my journey okusoma kwange that's what I can say nti tebibadde nnyo byangu but the great advantage yadde obaoliawo tuyinza okwawukana politically naye nga the NRA sijja kugamba NRM the NRA government yali yatukolera ffe abaana babazirwanako kwe kututeerawo amasomero ago ag'amagye nti kati nze primary okuva nasasulanga 15 siringi 6 patamu naye nga n'oluusi zimbula zempayo nga school fees but what was funny bwe twasomerangawo ejjinja nga akakaga koyina osasula school fees nga transport bwe baba bakugobye school fees ye transport headmaster gwalina okuwa odde waka okusobola okuba nti ofuna school fees so twayisanganga nga ideally nga ne bwoba tosasudde school fees tewaba musango nga osigalayo ku ssomero n'osoma. I remember sometimes nga holiday etuuka nga tolina sente zikujja jjinja kukomyawo waka so ng'essomero lisigala liri open to such kind of people nga musigalawo holiday ne mugimalako taamu n'etandika kati nga kiba kizibu n'okutandika okusaba fees olw'okuba in the first place tewadda waka tewalina zikuzza waka kati batandika batya okusaba school fees ate secondary patamu twasasulanga $1,600 so saafuna nnyo buzibu mu kusoma reason being sente ze twawangayo zaali affordable nga you just look around a few relatives oli bwakuwa pocket money n'ogenda n'osasula so basically obulamu bwo sijja kugamba nti bwali bwangu naye ate tebwali buzibu nnyo when it comes to mu bintu by'okusoma. Basing on the background nti around 1997 ntandika okukizuula nti njagala nkizuula nti I was good in acting because of the passion gye nayina mu stage drama. By that time stage drama nga kyekintu ekyamaanyi ennyo so ntandika okuzannya mu different groups. I remember Black Pulse by then, Pride Images, then Bakayimbira. So it was a number of groups in the Tambulanga. I'm trying to act here and there. Then Mulago Theatre Kings, Diamonds Assemble, Walway Yakatol, Walway Diamonds Endala, Italia Yakatone Ashlaf. Then those. So basically, twatandika okubanga performing with the different groups. But in around 2004, tugenda tukola show Mbale eyo. Show zino zaali zirina kuba za nnaku 3, Friday, Saturday ne Sunday. Kati Friday twalina performinga mu ssomero saawa 8 nga tugenda performingira abaana basomero. Tuba tugenda tunaatera otuuka Mbale emotoka twali tupangisiza fuso emotoka neefa. Katugenda okutuuka ku ssomero tuba tuli awo tulinda bagikanike ziyingira ssaawa 9:30 omusajja kyava ajja ntumbuuza naye tugenda ku ssomero bwe riti distance yenkana ki tugenda okukizuula nga bovuunuka olusozi we wali essomero nga twetikka migugu guluba paka ku ssomero kati essomero ly'omukyalo ssaawa 9:30 ku Friday abaana abamaze okudda ewaka kati definitely eyo sho neesooka neetusala ekirungi twali tufunye ennyumba gye twali tupangisa we twali tugenda okusula ng'ennyumba eno bwe baali nannyiniyo twali tulina okuba nga tumusasula buli kiro ne tugenda ne tumunyonyola sho yasaze kaakati tukole ki ffe tuwa ennyumba enkya tugenda kifa bakula mu trading center ng'atuwa nnyumba nga twebaka nga tugenda ku sho y'enkya nga tulanga ziba ziwera ssaawa 8 enkuba gye yava teryamanyi enkuba neetonnya okufa obufi ndowooza abantu be twali tusuubira n'abantu basasula tiketi baali abantu nga 5 abantu abatono tugamba okuzannyira abantu abataano tukoowe tetwalidde kyaggulo already okuzannya kiba kyetaaga amaanyi jjukira buno obuzindalo tebwaliwo nga wali olina kikuba dry munnange nga tukola ki nga tubagamba mulinde sho y'ekiro ku sho y'ekiro ababiri ne banona ssente zaabwe kuba baali bafumbo nga babba baabwe tebabakkiriza
ne tusigaza abasatu ku basatu kweyongerako omu, so nga tulina abantu bana tuteeberezaamu okuzzaayo akanaana ng'ate tugenda sula njala nga tekijja tukolera. Kiba kitegeeza twalina okuzannyira abantu abana tusobole okusevinga akanaana kano akayingidde. Then tutuuka okudda ku musajja w'enju n'agamba bannange akasente kange kaliwa nga tewali. Sunday it was the same story. Sunday waliyo oba waliwo ekyaliwo ku Sunday. So sho netusala twalina okulima, in fact twalimira wiiki namba okufuna sente ezitransporting omu ku bannaffe ajja e Kampala asonde sente ezijja okutunona. Mala okuva Embaale, that experience yatandika okundaga nti abantu actually the advent of TV sets, abantu ekawungeezi baprefaringanga nnyo okutuula ewaka ne famire zaabwe ne balaba ebintu ku TV, ne balaba nakawunde, ne balaba ani. So abantu baali TV zaali zitandise okukyaka, ng'ate abantu abo be bamu be bagendanga mu bikaali oba mu theatres okulaba emizannyo. Kati nga nze omuntu eyali ayagala ennyo, yali so passionate about acting. That was my turning point. Nentandika okwagala okuba nti nkyusa biki engeri gye mpafominga mu kyekyo ekyasinga okuinspiringa to go and study film akatono ke nagisomako. Ate given the fact nti nalina that background of theatre, kyanyangwira nnyo okuba nti I triumph bwenzijja mu arts kyali kyangu gyendi. So since then I've been into film. Yes, I miss stage. Omanyi stage is a great opportunity eri artist nti bw'obeera ku stage osobola okukola kyonna kyoyagala. Stage to us ba artists kyekintu ekikunyumira okukola. You do it with passion. Ne sente bwe ziba tezinnajja. So I miss stage. Osanga bw'oba oli awo mu biseera eby'omu maaso osanga nyinza okuddako ku stage nenzannyako. Yes, mu film siri maaso ga kamera nga bwe ndi olwaleero, ndi mabega wa kamera kuteekateeka producing, directing. I'm hardly in front of the camera. Naye ng'ate stage bw'oba oli awo empa omukisa okuba nti I can actually perform in front of the audience. Then here comes the film career. Ideally bwe ntandika film career in 2005, nakizuula nga tumaze okukola eyo film ya Naliwo, kuba twateekamu sente nnyingi. Omanyi mutandika ekintu nga mumanya tugenda kifa bakula, kigenda kuba kyakabi, bwe twagala tulage nti tusobola. Tumala ogikola, we spent approximately 17 million mu firimu eno. Nina mukwano gwange before nga tunakola firimu eno yajja n'angamba, Mzee Bwanika tuzimbe ekibanda kya firimu. Namugamba nkubuulire buladi, passion yange eri mukola ki? Eri mukola firimu. Nzijukira ekibanda kye yazimba, a permanent building, kyamalako around 9 million. Naye ate ffe ne tukwata we dished 17 millions mukola film. Nga tumanyi olw'okuba twali tulaba Hollywood films bwe zaali zikola. We didn't know actually nti this was some other country. It wasn't Uganda. Munnange tumala ogimaliriza. Kati at that time ate nga tugicomparinga na z'ebweru. Nga tulaba bw'oba oli awo, you second guessing. Kyova olaba today ngamba omuntu with whatever thing you come up with, throw it out there. Let the people be the judge. Don't judge yourself. Appreciate your work. Yagala ekyo kyokola, kuba oyinza n'okwesanga nga gwe kyotwalanga ekitatuukiridde kiina be kigenda okuinspiringa, kiina be kigenda okuchallenginga to do much more better. So ideally naffe bwe twali back then nga tulowooza osanga we've not done enough, and time pass netulaba ne film ezajja ne zihitinga the waves nga bw'oba oli awo tezaali na budget nga budget gye twalina. Sijja gamba nti zaali mbi, but they didn't have the budget nga budget gye twalina at that time back then. So nkizuula after that period nti obuzibu obwali mu film industry actually tebwali buzibu bwa kola film, naye obuzibu obwaliwo bwali bwa kutunda film. I remember sometime around 2009 nalina omwami gwe nali njogerako naye bamuyitanga Twinex videos. Nambuuza, naye Mzee Bwanika mugamba tetwagala kutunda firimu zammwe, okutunda firimu n'okukola firimu kyekisinga okuba ekya very expensive. Nemugamba okukola firimu kiri very expensive. Nangamba kati olina firimu, genda okube kopi ogitonde. Naye olw'okuba nze passion yange erinnya mu production, nzijukira nagenda I produced a number of DVDs. By that time nga tukozesa jackets, naye mwana wattu ne binnema n'okutunda olw'ensonga nze ndowooza omutima gwange tegwali mu ekyo. Naye ate kyampa ekyokuyiga
nakizuula nti kyangu okukola film. Anybody can make a film. Naye ate ekintu ekisinga okuba ekizibu kwe kutunda film. Kyekyo lwaki around 2011 I dedicated my life okulaba nti tuyinza kujja tutya ngaffe abakozi ba film mu Uganda okuba nga tuteekawo akatale ak'omuggundu. Kuba singa wabeerawo akatale kiba kitegeeza buli anaagenda n'akola agenda kuba nga bw'oba oli awo ayina kyasobola okuba ng'afunamu, ate ekyo kyafunamu kiba kimusobozesa okuddayo n'akola ekirala. Kiba kitegeeza there is sustainable growth, nti olwaleero singa okwata miliyoni 10 n'oziteeka mu film, waliwo market structure esobola okuwa miliyoni 12. Kiba kitegeeza singa market structure esobola okuwa miliyoni 12 ng'obreakinze even, ogenda kuddayo okole. Kati zino miliyoni 2 it becomes the profit. Naye bwe kiba nti omuntu akola film n'agiteekamu miliyoni 3 n'ajja katale n'afuna miliyoni 1, trust me, agenda kubanga agenda kuvawo. Kyekyo lwaki abaana abasinga oba abantu abasinga abagenze ne basoma film, bwe bamala okusoma obasanga bakola mu bank nga balina emirimu gyanjawulo naye nga tebali employed actually mu film industry. N'omusanga nga bw'aba ali awo yagenda ali mu real estate, ali mu birala byakola naye nga tali mu ekyo kye yasoma. Lwaki? Kuba olwaleero ndowooza ba filmmakers b'e Uganda nze mbayita bazira. Omuntu okuba nga survivinga at that bottleneck point nti woyitira to succeed, it's really so hard. So basically around 2009 2010 I dedicated my life okulaba nti we come up with a strong market structure, akatale ak'omuggundu, akatale akagenda connectinga omulabi wa film ne market ye mu Uganda. And today that's what I emphasize, I dedicate my life to. Obuzibu bwensinze okusanga mu film industry bwa mirundi ebiri. Ekisookera ddala ye gavumenti etutwala, ekyokubiri be baffe abakozi ba firimu. Njasooka n'abakozi ba film. Abakozi ba film obuzibu obuliwo nti ffenna tuli bagezi. Kati mu kuba abagezi buli omu ayagala kukolera mu isolation, naye ng'ate mu bwegasi mwe muva amaanyi. Era kino nze nakyo nga bwe mbagambye nti okukola film, bw'omuntu yenna asobola okukola film, naye ate kizibu okutunda film. So kati abakozi ba film bagenda ne balowooza nti sometimes n'abatandika obutandisi n'alowooza nti n'alemwa okuyigira ku nsobi ez'abo abaaliwo, n'alowooza nti ye engeri gy'agenda okikubamu agenda kikuba mu ngeri ey'enjawulo, agenda kututumuka. Naye ekyamazima kiri nti film business tetambula nga music business. Film business mu showbiz zonna etambula differently. Ekisooka, film is a great discipline. To filmmakers world over kizibu okusanga ba film artists nga beyisanga abayimbi bwe beyisa. Ekyo kizibu, sagala kuvola, but that's a fact. A film togenda kubasanga nga benyigira mu bintu ebyesittaza, kale yadde tubibeeramu naye nga togenda basanga nga babikola. Ate unlike nti mu disciplines endala oyinza okusanga okukola ebyesittaza bye bibafuula abaki ab'enjawulo. Film is different. Yes, waliwo ebintu bingi nnyo ebireetera omuntu okumistakeninga film n'alaba ekyo n'alowooza nti neeyo film, naye si buli kimu kye bayita film nti eba film. So basically biggest challenge gye tulina eriemu nti ba filmmakers mu kuba nti balina naturally, it is God given, balina different thinking styles, that kind of independence, confidence buli omu gy'aba yeeyinamu etulemesezza okwegatta. Naye nga film nga industry teyina gyesobola kugenda nga tetwegase. Ekyo katwagale katukole tutya? Tulina kusooka kwegatta ne tukola ebintu eby'amaanyi bw'oba oliawo ebisukkuluma kwebyo ebya bulijjo. Bw'otunye baganda baffe Nigeria, kyekimu kye baasooka okukola. Ghana kyekintu, in fact Ghana yatuukako ekiseera nga importing abazannyi from Nigeria. Naye nga lwaki eba importinga? Not because Ghana teriyo bazannyi b'amaanyi, but collaboration. Mujja wamu ne musobola okuba nti you buy the audience confidence. Audience netandika okubakkiririzamu nti ekintu kye mukola bw'oba oliawo kiri ku level ndala. Ekifuula film okuba nti film ez'ebbeeyi bazaataakinga ku big budgets to create. Kati bwebwe obuzibu bwa sector yaffe nti bw'oba ng'oli independent nga you're working in isolation, kikubeerera kizibu nnyo to breakthrough. Kati olwaleero breakthrough ya film industry ya Uganda ekyalemeseddwa olw'okuba ffenna twagala kukola nga kinoomu. Bw'ogamba Bwanika weegatte ne Mzee nti oyo Mzee yajja kunziba, naye nga bw'oba oliawo talina nakyagenda mubbako. So
that is one of the biggest challenge. Kati challenge endala esinga okuba ey'amaanyi gavumenti yaffe tufugibwa president waffe omulungi naye babayita political scientist, ye muntu eyagenda n'asoma political science era yakuguka mu ekyo. Ate kyendowooza amanyi the weight of arts, nti art film mu disciplines endala zonna is a strong mobilization tool. So bamanyi, nze sijja gamba nze omu kubasobola okuyimira ne ngamba gavumenti emanyi amaanyi ga film, gavumenti emanyi potential ya film industry mu Uganda, gavumenti emanyi obusobozi ba filmmakers ba Uganda ebasobola okukola, emanyi nti film industry mu Uganda esobola okuyingiza ssente bw'oba oli awo ezisinga ne oil gwe twogerako kati gwe balwanira. But it is a deliberate move of keeping a film industry wekola ki weeri. Kyova olaba baprefaringa nnyo okuwa omwana ekyennyanja okusinga omuyigiriza okuvuba. Gwe njagala otunuulire amateeka gonna agazze gabeerawo wano. Tulina copyright law esinga obulungi mu Africa. Bw'oba oli awo e Rwanda bakoppa kuffe, naye Rwanda olwaleero osanga ba filmmakers ng'akola film nga budget ya miliyoni 5 naye ng'ate baakatandika of recent. Gavumenti yaffe emanyi nti singa film industry eblossominga bw'oba oli awo egenda ku influencinga mindset y'abantu. Kyova olaba emabegako n'omwana w'omunene yavaayo n'akola firimu nga bamanyi nti basobola okikwasaganya. So these are things nze byesijja kwogerako kuba kituluma. Some of us kati firimu bwaffe yafuuka career. Ogenda ntonteberezaamu ekintu ky'omazeemu emyaka 2 ogamba nkyuse career endala, kiba kitegeeza ogenda kutta emyaka emirala nga5. So basically the biggest challenge is one, ffe nga ba filmmakers nti tuganye okuba nti tukolera wamu, ate ng'ekirala challenge endala esinga okuba ey'obulabe, gavumenti emanyi amaanyi gaffe eyagala kutukipinga nga we are beggars. So ne bujja n'ekintu nga kigenda kuyamba ba filmmakers tesobola kukuwa kutu kuba ogenda kuzuukusa embwa eyeebase. Nja kuwa ekyokulabirako nti olwaleero mu kibiina mwe twegattira tuyina ebyuma. Filmmaker asobola okujja kati n'afuna ebyuma ebyo nga talina yadde n'ekikumi, naye nga gavumenti yandibadde twagisaba emyaka 5 emabega ne tugigamba nti singa mukwata ebyuma ne mubiwa ba filmmakers bagenda kukola firimu ez'omulembe. Tebaagala kukola ekyo. Gavumenti esobola okukwata miliyoni 2 n'ebiwa firimu meeka omu agenda akole firimu emu, naye nga bw'amala okukola firimu emu talina gy'agenda gitunda. Bw'oba oli awo firimu eno bw'amala ogikola, bw'aba ayagala okukola endala agenda kuddayo asabe miliyoni endala meka 2. Naye nga miliyoni 2 ze twogerako zisobola okukola production hubs ne zigula ebyuma ebiyamba ba filmmakers around the country. Tekiwa kinkugamba bano bamanyi, naye gavumenti yaffe we yatuuka kati balina kwenywereza mu ntebe. Kati bwe buzibu obusinga okuba obw'amaanyi, era nze omulanga gwe nsinga okubira bannayuganda buli kadaala kenfuna kwe kwagala ebinayuganda, kuba munayuganda omulabi wa firimu gwe weka asobola okutaasa firimu ya Uganda esobola okutaasa Uganda ey'ebiseera bye twagala okutuukako. Film sigifunyeemu nga kyennyina gifunamu bw'oba oli awo, naye ate tekijjaawo nti waliwo bye neenyumiriza mu firimu. Ekisooka, firimu olw'okugyagala kyekintu ekinsindiikiriza okusoma ennyo n'ensoma ebintu bingi. So ekisookera ddala neenyumiriza mu kumanya kwenfunye okuyita mu firimu. Olwaleero akayumba kange kennina akatono nze nkazimbye mu firimu. Eryo lyessanyu lyange nti nnyina akayumba nkazimbye mu firimu. Nnyina nsasula omusolo gw'amafuta nga mbijje mu firimu. Kitegeeza waliwo obulamu obukyuka n'omanya nti okay, waliwo essuubi erikola ki erigenda okubaawo. Ekirala, firimu mu kutoba ennyo tuconnectinze n'abantu abaagala bannabitone ab'enjawulo. Mu bantu bano tusanze ebitongole nga European Union, ebitongole nga UNESCO, UNATCOM, ne tusinkana n'abantu bannayuganda abakola ne gavumenti abamu omuli ab'enjawulo nga mukyala Juliana Nauma akola mu Ministry of Gender. So tusanze abantu bangi abaagaliza bannabitone, era okuyitamu ekyo tufunye omukisa nti tusobodde n'okusaka ku nsimbi entonotono
ezigula ebyuma ebitonotono ebitandikibwa ku ba filmmakers bye basobola okukozesa okukola firimu ez'omulembe. Kuba filmmaker buli lwakola firimu ey'omulembe kiba kitegeeza agenda gazi y'akatale. Firimu ebadde layibwa bannayuganda bokka esobola olayibwa munnakenya, esobola okulayibwa omutanzania, esobola okulayibwa omuntu yenna across the globe, esobola okugulibwa DSTV, Mnet. So basically ekyo nkyebaliza Katonda nti muntu ye mu kutoba okw'amaanyi atusobozesezza okuba nti ebintu bino tusobola biteeka into existence. Emabegako bwe twali tubyogerako nga bamanyi tebisoboka, naye bwe bitandise okubaawo bw'oba oliawo abamu batandise okukkiriza nti bisoboka. Ekyala kye nsinga okwenyumirizaamu kye ntwala nga achievement kwe kuba nti nali omu ku abo abatandika okukunga ba filmmakers okutandika okwegatta. Olwaliro nga tulina n'ekibiina ekigatta ba filmmakers ekiyitibwa Parwood. I think ye greatest achievement gye twakakola okuba nti tutandika okujja ewamu. Tekiri ku nnamba nti bameka bonna mwebali, nekiri bameka abatandise nti abatandika 10 ne bagenda mu 2 ne bagenda bameka. Olwaliro tuli mu 2+. So it's the greatest achievement gye twenyumirizaamu nti efforts zaffe zitandise okuyulinga. Nga bwe nabagambye mu kusooka nti ebimu ku bizibu ebinene kwe kuba nti ba filmmakers buli omu akola yekka. So ekizibu ekimu tukitandiseeko. Kati ekizibu ekyokubiri ekya gavumenti okuba nti tetwagaliza okuba nti twevubira yeyagala okutuwa ebyennyanja, kanakyo bwe tunaamala okufuna obwegassi obw'amaanyi ndowooza bajja kutuwuliriza biki bye tugamba. Okwawukanako ne film, ndowooza Mzee Bwanika is a family man. Ndi taata omulungi, nnyina abaana ab'obulenzi 2 n'abaana ab'obuwala 5. So obulamu bwange ndowooza outside film bwebulamu bwe nyumirwa nnyo okubeera n'abaana bange and also to have friends around. Ebiseera ebisinga nsanga bakiyita okweza obujja nga ndi n'emikwano gyange. Olwobeera n'emikwano gyo ogamba you laugh ne museka ne munyumya ebiboozibozi. Kyekintu ekisinga okwo it's one of my greatest therapies. Oba okugendako mu bifo ebisirifu kyekimu ku bintu ebirala bye mprefaringa. Neŋŋendako mu kifo ewali amazzi nga ge galeekaana. So basically ebinyumira biri very weird. Music, loud music. Ate si outdonting and clubbing naye nga it's just loud music. So basically I think I'm an introvert. Njagala nnyo I don't want the term loner, silly loner, but I'm an introvert. Besides film, bye bintu byenkola, though the funny bit is in most cases ate those kind of environment is inspiring most of my write-ups. Bwemanga njagala kuwandiika ate era bibifo bye ŋŋendamu. Ndi muntu eyeeyagala ennyo nakoowa ennaku. Mmanyi bw'okulira ennyo mu nnaku otuuka ekiseera n'ogamba kale naye kennumeko nga sirumwa ewulire ku nnaku. So kakati nakoowa ennaku, njagala nnyo okweyagala. Okukola ebinnyumira I don't mind oli ayogera ki kasita kiba nti nze nkola ekintu kyempulira nga kimpa emirembe, ndidde byenjagala, nywedde byenjagala, ntya ndowooza ebinyiiza bye bisinga okuba ebitono ku binsanyusa. Manyi nze nakula ndi nfuuzi, kati nanyiiga nnyo nga nkula. Kati okunyiiga bambi oba nakudiibuuda ne kunzigwako. Kati ebinyiiza in fact ebiseera ebisinga ne bwe nkambuwala, sikambuwala for a bad cause, nkambuwala for a good cause, to get things right. So ekigambo kunyiiga simanyi sometimes neerabira n'okwerabira nti gundi alina kye yankoze jjo nanyiiza. So ekigambo kunyiiga kyekintu ate nga bwe nkugambye neeyagala, manyi buli lwe nnyiiga nze eyeekosa. Kati simanyi okunyiiza kyekintu ekisinga okuba ekizibu, but saagala nnyo muntu anfuulinga. Oba okunfuulinga kyekintu ekisinga okuba ekibi, oba omuntu okundiisa ebigambo byange nga nayogedde kirala nampayiriza nti nayogedde kirala. Naye bwe mba nga nakoze kirala nompayiriza ekyo kyo nakimanyiira. Naye bwe mba nga kitugeze nti nsuubizza, bwe nkuze noga wagambye bwoti, oba nga tulina kye twogerako neŋŋamba nze nenjogera bulala gwe nogamba nedda wagambye bwoti, kati noyogera ekiva. Ndowooza kyekimu ku bintu ebisinga okunzijjako. Saagala nnyo muntu kumpanda bigambo mu kamwa
neegomba nnyo bajjajja baffe baali basajja ba bigambo byabwe nti tulina ebintu ebimu bye tuwulya ne bagamba oyo omwana wa mukago. Simanyi oba mwali mukiwuliddeko ti oyo omwana wa mukago. Bajjajjaffe baatabaalanga oluusi Kabugo n'azaala mu nnyumba y'amayanja ate ne mayanja ne yeesanga nga yazaala mu nnyumba ya Kabugo. Kati buli omu bw'atuuka awo okuvunaana munne ne batta omukago be bayita abaana ab'omukago nagamba omwana oyo mukuwadde nti yava waani, yava wa mayanja. Ka newa Kabugo waliyo omwana mbu yava waani, yava oba tukitegeera be baana be bayita ab'omukago. Naye nga kyalingawo nti abasajja bano babeeranga baakuumanga ebigambo byabwe nti ne bwe yalinga atudde ng'agenda okulaama nga mu ddaame lye ateekamu omwana ono nga tamuteekamu ng'omwana eyajjozi naye ng'amuteekamu ng'omwana owuwe. Naye yadde yalinga akimanyi nti ate omusaayi ogugwo omutuufu guli mu nnyumba ndala. So abasajja bano baalinga bawanga ekitiibwa ebigambo byabwe. So mpanya ekitiibwa ekigambo kyange era omuntu singa atandika okukyusa ebigambo byange ndowooza kyekintu ekisinga okunzijjako nti ne bwe mba nnyina good moment n'oli najja nagamba Bwanika yayogedde bw'ati nga nayogedde kyekintu ekisinga okunyiiza. Naye nga okunyiiga munnange nakudiibuuda nnyo nga nkula entalo za famire manyi awo Mzee bw'afa buli omu ayagalawo kyatwala. Kati ebyo twabikuliramu Bamzee baatufaako tuli baana bataata ffe twakula Bamzee bakadde baffe tebatugase. Kati okulira eyo ng'olinga atalina akayamba. Naye twebaza ate abaatukuza abaatunulira ne batulaba ng'abaana naye nga buli omu yandyagadde n'abeerako ne mukadde we. So embeera gye nayitamu endeetera okuba nti okunyiiga kwange kutono, simanyi kunyiiga. Mu kuwumbawumba nja kusooka neebaze buli Munnayuganda alaba firimu ya Munnayuganda. Ebiseera ebisinga yes tufuna feedback Abannayuganda bakola firimu embi, Abannayuganda tebamanyi kukola firimu. Naye mu mbeera eyo waliyo Omunnayuganda alaba firimu y'Omunnayuganda embi naye buli lw'ogiraba oyamba Munnayuganda eyakoze embi okufuna esiringi 10 ekimusobozesa okukola ennungi esingako. So mwebale nnyo okuba nti mulaba firimu z'Abannayuganda era n'okukubiriza Abannayuganda. Ekyomukisa omubi ffe ebiseera ebisinga ababeera emabega wa cameras tetutera kuba n'abafans era bw'ovaayo bakulaba nga oyo tetumumanyi twagala kulaba oli abeera ku screen. So tetutera kuba n'abafans naye obubaka bwange kabugende eri Bannayuganda kuba simanyi oba nnyina ne bafans actually nti Bannayuganda tubasaba mweyongere okulaba firimu z'Abannayuganda. Abannayuganda we baali emyaka 2 emabega si we bali olwaleero mu kukola firimu. We baali emyaka 10 emabega si bwe bali olwaleero mu kukola firimu. Lwaki? Olw'Abannayuganda abalaba firimu z'Abannayuganda. Kiba kitegeeza singa Abannayuganda twongera okulaba firimu z'Abannayuganda njagala obbakakasa nti togenda kuddamu kujulira firimu eziva bweru w'e Uganda. Olw'ensonga ogenda kubanga ofuna engero ezoogera ku ggwe, ofuna engero z'orileetinga nazo nga zikoleddwa wano ate nga ziri mu quality gwe gy'oyagala okukola ki gy'oyagala okulaba. Njagala mbabulire teri muntu agenda kusomesa baana baffe empisa, taliyo okuleka ffe wano Abannayuganda. Ate firimu nga bwe nabagambyeko nti is a strong mobilization tool. Ebintu ebisinga abaana bye bagenda okwadoptinga betuzyadde bagenda kuba babiraba ku screen. Njagala nkubulye guno gwe mukisa gwe tulina okulaba nti n'ebiseera by'omu maaso eby'abaana baffe tubiteekateeka. Abasinga generation eyaffe tukuze tumanye ekyoto engero Wakayima ne Wante, engero ezo ezajjanga zibuulirwa Sewazike, abaana abeeyiganya ng'okuggalawo oluggi n'ali omu ku omu. Engero zino tezaalinga just ngero naye yalinga kugamba mindset eyakuteekebwangamu n'ofuna discipline. Omwana n'amanya nzire waka ng'obudde tebunnaziba, omwana n'amanya bwe bantuma omuntu omukulu bwantuma seeyiganya. These are things that shaped our society and these are things that define us. Olwaleero Uganda emanyiddwa okuba one of the most hospitable countries, ensi ezaaniriza abantu. Naye okwaniriza kuno kuvaawa
kuva mu nkula y'abantu abali mu Uganda nti ffe enkula yaffe okuva ku bajjajja ne bajjajja twali twaniriza abantu. Kyekino eky'obugagga ekimu ku bye tulina nti singa tukikwata ne tukiteeka mu ngero zaffe, singa tukikwata ne tutandika okuzimba engero zaffe nga bwe zaali, singa tutandika okunnyonnyola story zaffe in a way that we understand our stories, bw'oba oli awo Uganda mu myaka egiddako 10 oba 20 eyinza okuba another destination altogether, probably the next African film capital. Naye nga kino kigenda kuva mu buwagizi bw'Abannayuganda, kigenda kuba kizibu omuntu okuva ebweru wa Uganda ajja awagira Omunayuganda. So nga maliriza nkowoola Bannayuganda ffenna tweyongere okujjumbira ebintu byaffe, ate si na firimu zokka, n'ebintu ebimu ebya wano ebirala ebikolebwa bannange tubyagale nnyo era tubijjumbire, kuba buli lw'okozesa ekintu ky'Omunayuganda oba towagira ye yekka naye naawe oba weewagira.